Kakati mu misomo egyakulembera twalaba lwaki omusajja ye tayitibwa Sekawere, nti kubanga obuwere ye tebumukwata ate ng'omukazi obuwere bumukwata bumwambalira. Era ye tumuyita Nakawere kubanga yazaala, omusajja tazaala. Buwango bwa Buganda bwe tutambuza. Kati olwo omusajja bw'atayitibwa Sekawere n'ayitibwa atya? Wano we wali ekinyusi, mwafuna munnabusiro, mwafuna ekkula. Kale nno nammwe mulina okwettanira ennyo, ebibayamba. Ekikwanguyira okyanguyira, ekikajjo okirya kibisi. Bwe bakulaga ekitowoolo tobuuza nti abange kakati nterereke wano ekitentegere oba ntererekewo omusala. Ekyokukola era obeera omanyi ekyo, kubanga munnange kibulabuuza ng'ekkubo erigenda mu ffumbiro. Nze Musisi Bbosa Geoffrey Munnabusiro, era nga kyenjagadde okubategeeza nti olw'okuba nti Nazzikuno omukyala bwe yazaalanga, omwami olwafunanga amawulire nti owange mukyalawo akasindisa akakubye wali, oba kawala oba kalenzi, omusajja teyabuuzanga kiddako wabula yakwatanga bukwasi jjambiya ye n'aserengeta mu ttale mu nsiko. Nga kati nze n'ensiko gye ndi mu nsiko era mugiraba, agende asaggule ensiko eyo anoonyeeyo akasaana kano kakozesa okukuma ekyoto Nakawere kyayota ebbanga ly'amala ng'ali ku kaali. Twalina ogenda kusanga bintu bino nga babikugamba, okuggyako gula ekitabo Olulasangeye, ate twabakoleddeyo ne app eri ku Google Play Store. Gendayo odownloadinge, tekamu Olulasangeye app ogidownloadinge otandike kwesomera. Lwaki nolwekyo omusajja bamuyita Musaggula Kasaana, lyerinnya erimuyitibwa. Oba tomuyise Musaggula Kasaana n'omuyita Mutema Kasaana. Siddayo okuwulira omuntu ayita omusajja nti Sekawere. Mbuwange Sekawere, totuguliddeeyo ku byenda tuwuuteko. Sekawere ze nsobi ze mukola oluteeteru era olutankute, lumoonyere nga mulere gwa Ssekabaka Ssuuna. Naye kino nkyogera lunye. Bwabaawo omuntu yenna kyannanga anannanga kirala, naye nze ogwange ngukoze. Tambuza olulimi Oluganda lunyisa, naawe baako ne booyigiriza ebintu eby'ensonga. Nze Munnabusiro, Ssaabasajja Kabaka awangaale.